Bano bonna babadde babagalidde emigemera wala ejja buli kika nga n'abaserikale ba poliisi bagasseeko emikebe gya tiyagaasi ko n'amamotoka agafuuwa omukka ogubalagala. Ebimotoka bino bibadde mu buli masaŋŋanzira mu kibuga okusingira ddala agagabadde gasuubirwa okukozesebwa abawagizi ba Besigye. Wabula bino byonna bakira abawagizi ababadde bakulembeddwamu abavuzi ba ppikipiki ezakazibwako erya boodabooda bayita mu basirikale bano nga balinga abataliiwo. Okuviira ddala ku luguudo lw'Entebbe obukuumi bubadde bungi ddala nga beekengera abawagizi bano abalinga ababaddeko ekibawujja. Bakira poliisi y'ebidduka egezaako okubategeeza amakubo mwe balina okuyita naye nga bafuuyira ndiga mirere anti nga bano bonna tekuli agoberera biragiro bya poliisi. Wano ku luguudo lwa Jinja mu masaŋŋanzira ga Spear, poliisi ebadde esibye ekyonga okulemesa abawagizi bano okusalawo. N'abasirikale bennyini beewuunyiza engeri abavuzi ba boodabooda gye bavudde okugenda okwekanga kimbibiri nga ppikipiki ezizukka mu 50 zimaze okubuuka ekisenge ekibadde kiteekeddwawo mu kifo kino. Bakira bino byonna bikolwa nga mmotoka erimu Dr. Kizza Besigye esigadde emabega ebbanga lya kitundu kya kilomita nnamba era nga ye tamanyi biki bigenda mu maaso wakati wa poliisi n'abawagizi be. Okutuuka ku kisaawe Namboole wano poliisi ebawadde ebiragiro kira bye balina okugoberera. Ku lugendo lwa Dr. Besigye okujja Kivubo, poliisi ekoze kimu kyokka kyakwerula kkubo anti ng'abawagizi ate beeyongedde obungi. Besigye afulumye Namboole ku ssaawa 6 n'ayolekera Nakivubo gy'atuuse ku ssaawa 11 n'eddakiika 10.